bakimanyi era kirala nambe mu bino mbikubuulira nkulinze mu kaseera kali nga tokyasobola kusituka genda fuka oterese eggolu lyo nterese eggolu lyange oli ku lugero olugamba nti omukadde akwasiza ku ggolu lyo nambe emu nsaba Katonda mpa obulamu mbeerewo nga nkyassa nga naawe ossa kuba onsinga emyaka mingi ogenda kunsooka okukaddiwa nambe emu nsaba Katonda anteekeko ku bedside yo ng'oli mulwadde nga nze ali wano ku kitanda esala simbi nga nze nina okusasula bbiru y'eddwaliro esala simbi nambe mu nsaba Katonda akumpeeko mu kaseera nga tosobola kufuka ng'ofukira mu lupiira njagala Katonda akumpeeko mu kaseera nga nze nina okusembereza ebbaafu ofuke esala simbi mu kaseera wenje kugambira taata gwonzaala oba si gwonzaala ndabe statement eri kuva mu kaseera ako ng'ogenda kufa okutereeza mu katono olinga amwagaliza embeera embi no Allah subhanahu wa ta'ala njagala mpeeke ekigezo nga nze nina okuyamba nambe emu ekyo kyensaba Katonda kyokka nkolere kati kankusese nno okay ebigambo bya muvubuka oyo mubiyulidde bulungi bamuyita Katongole Anthony abangi gwe bamanyi nga kiken oba nkoko abangi gwe mumanyi nga chicken oba nkoko ebigambo byayogedde ebyo agambye yasaba kimu Katonda muwe obulamu alabe ku musajja agambibwa nti ye kitaawe nambe emu ng'ali ku ndiri ng'embeera emukubye nga tasobola nasitula mukono nga tasobola kuwanika mukono okugamba nti mwana wange ng'amuyita buyisi nti mwana wange asooka first born jangu onyambe ku mbeera eno jangu nkwateko wano okay nkwaniza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kansubire nti oli bulungi obulamu buli butya embeera etambula etya mu kaseera kano woli gy'owangaalira emboozi gyenze nayo ya chicken tugenda kutunuulira emboozi okuva gye yatandikira okutuuka olunaku olwaleero nze ndabanga chicken omulamwa gw'olutalo luno we gwatandikira guvudde ku mulamwa gwalwo olutalo luno kyo wakikkiriza n'ogamba nti nambeemu si taatawo wasooka n'otugamba nambeemu kyaka si taatawo n'omusaba DNA okitegeera mu mbeera eyo ne tukkiriza nti kale engeri gy'osabye DNA oyagala kakasa oba nambeemu ye taatawo ne tukkiriza mu mboozi mukati eyaliwo a day after byonna ebino ebyaliwo the next day mboozi mukati bali Dr. Kwefu n'agamba nambeemu byonna by'oyinza okukola togeza n'okkiriza n'okola DNA n'omwana oyo chicken oba n'omuwa DNA kuba omwana yeesabira DNA oba okitegeera yagamba nambeemu mpa DNA okitegeera kakati nze ekisookera ddala kyenyinza okugamba chicken tetumanyi tomorrow tetumanya enkya lugenda kubeera lutya gwasaba nti oyagala olabeko kitaawo nga ali ku ndiri gwasabirira olabe ku kitaawo nga ali ku ndiri tomanyi olunaku olw'enkya lugenda kubeera lutya mu bigambo byo ogambye olinza akaseera nga taata we ali ku ndiri okakasa otya nti yetagenda kukulaba ng'oli ku ndiri okakasa otya nti nambeemu tagenda kukulaba chicken nga gw'oli ku ndiri
Okitegeera wakati gwe mbigambo byo wano ngina kuba negatibwako Eddie Mezaya ali wali Sweden. Eddie Mezaya wanji ali wali njagala naye ajja kwatwegattako esimu giteeke mu nkola yaffe eri bane njagala Eddie Mezaya bwotyo ebyuma twabireeta kati ngenda kuba ngattako Eddie Mezaya nga tunyumya ku mboozi eno nga tutunulira chicken ne taata we Nambeemu n'ebigenda mu maaso. Njagala ku sayidi wano tugenda kuba tugattako omukulu Eddie Mezaya ye atubuulire kiki kyalowooza naddala mu mbeera eno. Ali wali Sweden gye tugenda okuba nga tusinziira ye atuwe endowooza ye. Ebyuma tugezaako okulabika nti tumugattako. Baba Eddie wanji muzeeyi olwedde osanze programu maze okutandika era wootandikiddeawo ogamba otya ng'otulingiza bulingiza ogenda vuga basi ndi wano ndi mu basi naye twogere kuba nkyalinayo eddakiika zange nga ziizo anti kamera ogitadde walala abantu tebakulaba bulungi anti mbadde ngitadde wano benti mu steering naye twogere kantuule wano emabega eyo basi gyovuga yes yemu ku zino ne kati twogere obulamu buli butya Eddie Mezaya? Alhamdulillah sirina mutawana gwonna obulamu bugamba butya eyo? Ndi bulungi Eddie. Otukidde mu kaseera kano leka nsookezere muzanye katambi kali kembadde nzannya ffenna tukawulirize bulungi okalabe abantu nabo banaatubuulira kiki kye balowooza gwe nga ggwe genda kuwa submission yo tulabe ebigambo nga bino. Nkyali ku nsonga za chicken ne kitaawe ate yagenze n'ayongerako ebigambo ebirala mu mbeera eyo. So kati njagala tukubaganyeko ku birowoozo tulabe nga ggwe embeera bw'ogiraba ate olina n'ebyafaayo. naye mbadde nteesa akatambi olwedde bakazannyedde ate buli muntu akamanyi era emanyi ojja kukateekamu. Waliwo kano njagala ebyuma nabireeta Eddie teweraliikirira ebyuma nabireeta biri bye wannangira kano era ekirala Nambeemu bino mbikubuulira nkulinze mu kaseera kali nga tokyasobola kusituka genda fuka. Owulira Eddie? Oterese eggolu lyo. Nterese eggolu lyange. Oli ku lugero olugamba nti omukadde akwasiza ku ggolu lyo. Nambeemu nsaba Katonda mpa obulamu mbeerewo nga nkyassa nga naawe ossa kuba onsinga emyaka mingi ogenda kunsooka okukaddiwa. Nambeemu nsaba Katonda anteekeko ku bedside yo ng'oli mulwadde nga nze ali wano ku kitanda nga nze nina okusasula bbiru y'eddwaliro. Nambeemu nsaba Katonda akumpeeko mu kaseera nga tosobola kufuuka ng'ofukira mu lupiira. Njagala Katonda akumpeeko mu kaseera nga nze nina okusembereza ebbaafu ofuke. Mu kaseera wenje kugambira taata gwonzaala oba si gwonzaala ndabe statement eri kuva mu kaseera ako ng'ogenda kufa. Okutereezamu katono olinga amwagaliza embeera embi. No, Allah subhanahu wa ta'ala njagala mpeeko ekigezo nga nze nina okuyamba Nambeemu. Ekyo kyensaba Katonda kyokka ankolere. Kati kankusese nno omuntu nga yakaluba omutima Sami Allah ansonyi omuyingiza mu kintu ajja kunyiiga mama wa Sami omulaba Sami gwe nkola naye twali ku video tonagiteekayo tonagiteekayo twamu. Eddie wanji ebigambo biwulidde bulungi? Mbiwulidde bulungi. So kubuze kuba tulaba? Yes, abatulaba banaye mbalamusiza nze Eddie Mezaya nga nzalibwa Kalangaalo Emitiana naye nga ndi wano e Sweden.
obulamu bule butambutya. Alhamdulillah nze sina nnyo kyensikira nsingo. Buli kimu kyendowooza kye nasaba Mukama Katonda era kye nakulanga neegomba. Ampadde omukisa n'enkikwatako nzadde abaana nkoze ku radio mbaddeko ku TV ennyonyi njirinnye nsisinkanye ku bakulembeze ata abaana Katonda abampadde mu bantu abakabinsi kuba nze nzadde mu basawo mu badokita si bannansi. Allah nze buli kimu akimpadde ndi mulamu sinywa mwenge sitamiira abaana bange bali Bulaaya. Yes, obulamu butambula bulungi. Sirina okuddako kyenyiza okugamba nti Mukama yankola bubi okubeera nga nkuze sirabye ku taata. Taata tewamulaba mpozi? N'ekifaananyi sikimanyi oba ye kapere oba afaanana kapere, I don't know. Nga kibi nnyo. Kati ffe abalabyeko ku kitaffe. Ati kyebadde gamba si kibi kubanga waliwo abakuze nga ne balirima taata ate nga beegomba nze. Kati tewali mbeera Mukama gy'aleeta ng'erimu kugamba nga mbi kuba buli kintu kyonna Mukama akireeterako solution. Nze nkuze sirina taata naye sisinkanya abakulembeze abafuga eggwanga. Nkuze sirina taata naye buli kika kya nnyonyi nkirinnye sirina nsi gye bansaba visa. Kati lwaki Mukama Katonda mba nkiika ensingo? Tewali. Okay, Eddie, njagala tutandikire okulwakadde engeri gye nkwaijakinze. Njagala tutandikire ku nsonga ya omwana ono mutabani wa Nambeemu ne kitaawe ku bigambo ebyogerwa. Abantu bavule ne bagamba nti omwana engeri gy'ayisaamu ebigambo mu kamwa muno yandibanga sina wa Nambeemu. Ku bigambo by'owulidde naddala akatambi k'ensembi okuweereza nga gwe ng'omuzadde katugambe nti oli mbigere bya Nambeemu, omwana oyo yinza mwogera kwoki? Walukagga yayimba oluyimba lwe bayita Ndaga Butonde. Oba kitegeera? Era mu luyimba olwo Walukagga yagamba nti kizibu nnyo okubeera nga gwe nannyini mwana maama n'akukanda oba n'akutwala mu kkomera ng'alina byakubanja oba akusaba obuyambi bw'omwana. So era nja kiteeka ku Ndaga Butonde nti kizibu nnyo okubeera nga omanyi oli ye taatawo n'omuwerekereza ebigambo ebiyinza obutasanyusa n'abaana balala abazaalibwa omusajja oyo. Ansa yeeyo yokka. Kitegeeza ono omwana ekyama ayinza okuba akimanyi nti ono Nambeemu si ye taata we. Nga y'ensonga lwaki akola ebyo byonna nga talinayo kwejjusa kwonna. Yes, kuba Chicken si musiru, musajja mukulu ate mugezi. Era amanyi lwaki akola ebintu ebyo. Era ebintu ebyo toyinza biweereza taatawo, toyinza biweereza nnyoko. Kitegeeza alina ekyama ky'amanyi. Ayinza okuba nga akimanyi nti Nambeemu si ye taata we. Yes, teyaliyogedde bigambo ebyo kuba teri yali akiweera abyogedde ku taata we. Y'ensonga lwaki nkugamba nti sirabawo nsonga yonna wabula Nambeemu alemeddwa kwatula naye ng'omwana ono ateekwa okubeera nga yafuna ekituufu oba nga ekituufu akimanyi naye nga bwe bajja mu kamera batulaga kirala. Naye ng'omwana ono ateekwa okuba amanyi ekituufu. Ate nga essaawa zino nze ndi ttiimu Chicken. Lwaki? Kubanga taata yalemwa okuvaayo okuyimirira ku maviivi ge. Atya taata alina okuvaayo n'agamba omwana si wange oba omwana wange full stop. Ne bw'abeera nga ayita ku ngulu akuba eno kati omwana ayagala kutegeera kituufu kye ki. Taata yatula ndi wuwo oba nedda kiggwe. Bino byonna ayagala kumanya. Nze ndi ttiimu Chicken kuba bw'obeera nga kituufu ky'oyogera nga omwana wuwo bw'otule mu kamera ogamba omwana wange kati ensi omusange gusalire Chicken okuvuluga taata we oba vayo ogamba omwana si wange. Ensi emanye nti no Chicken akwesiba ku full stop. Bigambo bitono nnyo omwana wange oba si wange. So ndi ttiimu Chicken
alagala kumanya kituufu wawaava oba waagwa. Tutunule ebigambo bino okuva byatandika Eddie Mezaya. Omwana ne taata ne bayimirira katuuti kamu ne bawanyisiganya ebigambo. Omwana akatugambe yes, oyinza okugamba nti chicken wasi mwana wa Nambeemu. Ku bigambo ebyakozesebwa ebyali biwanyisiganyizibwa wakati mu mbeera yaliwo gwe ngagwe obirabo kuba nga tuvudde ku bino bye tusembe okuwulira omwana avudde n'agamba nti alinze kulaba Nambeemu ng'ali ku ndiri. Mbiwulidde obuuza ki kyembuuza gwe okuva ne batandika ebigambo bino omwana wange si wange ono taata wange si taata wange mama omwana agamba taata wo olowooza yaani mu kaseera ako n'ebigambo byakozesebwa ku live y'akabaata oli omwana atuuka okusaba kitabo DNA mu bigambo ebinene nze nkugambye ndi ttiimu chicken. Omuntu yenna bw'aba tasalawo asalawo ku mpaka oba akkiriza circumstances ne zimunyiga. Kati nze senga nali Nambeemu omwana oyo bigambo byonna byayogera aludde ng'abiwulira nga yeeraliikirira. Tolowooza nti naatandise kubiwulira leero. Kati omwana yafunye bufunyi maanyi n'agamba kammanje taata. Wano we mufunidde. Kati taata kiri eriye okubeera nga ku live yayogera nti oli mwana wange oba sinze nkuzaala. Era byonna tebyandibaddewo. Nakati essaawa zino ebintu biwanvuwa lwakuba Nambeemu yeeyisaako. Nambeemu ave yayogere nti nze taatawo oba sinze taatawo. Era Nambeemu bw'ataayogere kigenda kumukosa ate kigenda mufiiriza erinnya. Kuba abantu bagenda tandika okumubuuza obuwuliriraani ng'ate n'omwana we yakulema. Nasenga avayo n'agamba oyo omwana si mwana wange. Buli muntu yenna omusanga ajja guteeka ku chicken. Nze Nambeemu mukwano gwange. Chicken si mukwano gwange. Era nze soogerangako na chicken. Era simumanyi. Ndaba mulabe ku media. Naye mu kino ndi ttiimu ani? Chicken. Kubanga taata yalema okwogera. Oba omwana akozeseza procedure ki byonna ndi ttiimu ye. Kubanga bino byonna tebyandibaddewo singa taata abadde ayogedde ki? Ekimuli ku mutima. Nze Eddie Mezaya ndi mu myaka gye gimu ne Nambeemu. Naye omwana bw'ajja n'agamba nti taata oli taata wange oba nedda, nze nja kuvayo ngambe ye oba nedda. Nga tetwetoolodde. Sisobola na kumala naye dakiika 5 nga munnyonnyola. Nja kugamba ye oba nedda. Lwaki ogamba taata nedda? Kuba nasaba maama wo tukole DNA n'agaana katugende tumukole. Ensonga tayinza na kumala dakiika 5 ngeze ku mmeeza ya Eddie Mezaya. Tosobola bw'abeera nti nedda omwana mugambirawo nti nedda. Maama we nali neegatta naye oba seebakangako naye oba nayambala kondomu oba maama we yali akozesa ABCD. Sirinda sitole kuzatulatingirwa kutambula nedda. Kakitegeeza Nambeemu naye mukyamu. Twerabira empisa z'omwana ono chicken yeeyisa atya. Nagwe taata lwaki toyogera kituufu? Omwana oyagala yette. Ate basinga bagamba nti Nambeemu ayinza okubanga either ye taata w'omwana naye olw'enneeyisa y'omwana n'ebimutambulideko ng'omwana. No. Wuliriza taata. Vayo ogambe nti n'omwana olw'empisa zo. Sisobola kuba kukkiriza. Vayo weenenyeza abantu mu nsi. Nawe n'okudda okwefuula fala. Oba ntegedde. Kitegeeza nti mu buli ngeri Nambeemu ye mukyamu ku sayidi yange. Vayo yogera amazima nti gwozaala omwana oba nedda. Tolinda bigambo birala byonna kujja kubanga gwogenda okifiiramu. Erinnya lye ligenda kufa. Mu buli ngeri kati anaatandika okubuulira ensi ng'ensonga ze zimuleme okugonjoola.
era kyetaagisa kyo okugamba okutunula mu kamera ogambe nti omwana wange oba si wange yasoose okuzaala ebbali oba yasoose okubeera n'abaana nze kankula nyinza n'okuba nina abaana bangi osinga nnamba emu naye nze omwana bwambuuza taata gwonzaala mugamba ye oba nedda sikumanyi oba nkumanyi lwaki taata ogamba bwoti because of abcd sirinda nakwegwo bintu kutambula wa nakati namba emu naye alina byabuzaabuza so nze ndi timu chicken siwagira mwana kuvuma taata we siwagira mwana kukola ki naye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo omwana yatadde jjajjawe mu kamera n'amubuuza mutuufu naye ebigambo ebyo byabadde byogerwa ate kati akola atya taata naye aganye okwewa ekitiibwa taata ekitiibwa akyewa omulundi gumu kugamba nti nze nkuzaala oba nedda nabwemba nze nange ndalibadde mbitankuula chicken mutuufu emirundi mutwalo oba kitegedde yes nze ndi timu chicken kubanga bwe mbeera nga seebakangako na mukazi lwaki ojja onsibeko omwana bwe mbeera nga mmanyi omwana oyo si wange lwaki nsirika ani ateebakako na mukazi oyo anti kyenjogera kyekyo kyenkugamba kakiri eri namba emu ajja abuulira abantu be ne bafaanizi beffe agambe nti bannanga omwana wange kati ffe tunenya omwana okudda okuvuma taata we naye kati kizibu nnyo okugamba nti tunenya chicken ayinza okuba omuntu gwavuma si nga amuvuma amanyi si amuzaala bw'obeera gwe namba emu okola otya mu kaseera kano ansa njikugambye kuvayo kugamba abantu omwana wange oba omwana si wange bigambo bitono nnyo tebitwala ndakiika 2 olowooza ki ekikyamuganya okuvaayo n'ayogera nakkiriza nti omwana wange anti kakati namba emu ayinza okuba alina ekyama kyamanyi mu famire oyo omwana chicken ayinza okuba si wa namba emu chicken ayinza okuba muganda wa namba emu nga muganda wa namba emu nga taata wa namba emu ye yazina omukazi oyo ne bakuuma ekyama tereza bulungi kamera sikulaba bulungi edi wetemyeko omutwe nedda nti nkugambye anti ŋŋenda nkugambye omwana ayinza okuba si wa namba emu ayinza okuba muganda wa namba emu nga taata wa namba emu ye yazina omukazi ne bakuuma ekyama mu famire ne bakuuma ekyama mu famire kubanga oba ayinza okubeera muganda wa namba emu nga ye yazina omukazi n'amuzaalamu omwana nga namba emu kimutiisa okugenda mu DNA nga DNA ejja kukomawo nga 100 ku 100 mwana wuwe nze ate Eddie nga DNA ezikwatagana nawulira kwemaloga ng'ogamba omwana oyo muganda wa namba emu yamuzaala anti kyembyebyebye nkugamba nti kati kitegeeza nti namba emu kimukakatako okutunula mu kamera naffe abamuwolereza tukooye obadde omuwolereza mbadde muwolereza kuba mukwano gwange oba kitegeera naye kati omuntu akubuuza nti Eddie lwaki namba emu tayogera ng'ebirala abyogera ng'ebitamukwatako abyogera omwana wo oba nedda ansa ntono yes or no namwe mukoyo kumuwolereza gamba ye omwana tumuteeke ku ntandaalo okuvuma taata we gamba nedda omwana tumuteeke ku ntandaalo kwesibako tolaba nti kisusse omwana asusizzaamu omwana mutuufu ne bwanajjayo ebisonze ndi ttiimu ye taata alina okwogera wakyuse ddi era nze okuva luli ndi ku ttiimu chicken okwogera amazima tekinzijako okubeera nti no Eddie Mizaya ndi ttiimu eno nze ndiwo okwogera mazima kusala mazima nze nkugambye nti omusajja namba emu mukwano gwange era naawe okimanyi naye tekitegeeza nti wabeera mukwano gwange nina omuwolereza n'ebyekidongo
muno mukabi ye muno ddala avayo ayogera yoba nedda. Nze nkugambye abaana mbalino singa n'ennamba emu bwe ndowooza mulungi. Kubanga nze nina abaana 6 benkakasa bali 5. Ate ow'omukaaga nenga ow'omukaaga simukakasa kuba maama we yagaana ogenda mu DNA. Nenga mama we mwayina enkolagana gye mwayina. Yes. Nenda mugamba tugende mu DNA n'agaana. Abaana bonna bali bamaama omu bamaama banjawulo. Bamaama banjawulo. Sebo nze nzadde omu professor ali Canada. Ayina 3. Ate oli omusawo gwe wandaga? Gwe nina waka. Omusawo? Obeera naye Sweden? Bamuyita Rita. Mulinamu 2. Ye mukyala nfumbire ewaka. Kati abaana bo bonna obamanyi? Bonna abo 5 bomba manyi 10 ku 10. Naye oli ow'omukaaga maama yagaana okukola DNA. Kati DNA abaana be basaba DNA oba omuzadde gwasaba DNA? Kuba wano chicken yasaba DNA. Buli mwana gwenzaala n'abaana bennina ewaka baaliita. Mukyala wange ow'omunju bonna twakola DNA. Lwaki? Yenkola yange. Mukazi talowooza nti omwesiga. Nedda yenkola yange. Era oluba muteeka wansi nga ngamba abasawo bajinjagala DNA. Era naye tanyiigangako. Nze nimega kwa unawulira Eddie gwe mwennyini. Obadde side ya namba emu ate oli mukwano gwe. Nze nkugambye mukwano gwange. Naye amazima gansingira okulimba. Namba emu aveeyo ayogera amazima nti yazaala chicken oba si yamuzaala. Era aveeyo akole DNA. So, bwana divorce. Mbadde nkusaba ompemu eddakiika 2 nkuddire. Kati nedda program kati gwe nkusiibudde. Tujja kuddamu episode endala. Okyagedde? Amina. Kale sebo. Amina. Kale baba. Oyo tubadde ne Eddie Mezaya ali wali mu Sweden. Hey. Embeera weetuuse kati. Tetumanyi mutuufu, tetumanyi ani mukyamu. Gwolowooza ku bigambo omwana byali mu kuwanda, obusagwa bwali mu kuwanda. Ddala mwana wa namba emu. Tosobola keera ku makya n'ogamba nti gwe ng'omwana olinza akaseera agambibwa okuba taatawo namba emu ng'ali ku ndiri ku ssaawa esembayo nti w'ogenda okumukwasiza ogamba nti ogenda kumukwasiza mu kaseera kali akasembayo ng'ali ku ndiri. Lwaki olowooza nti chicken namba emu mukadde nnyo yagenda okusooka okufa? Tulabyeko wano abasajja abavubuka abafa ne baleka abakadde ate bangi. Lwaki gwe olina endowooza egamba nti taata we agenda kulwala abeere ku ndiri bakuyite? Lwaki gwe tosobola kubeera ku ndiri? Lwaki gwe okyejjamu? Tolinayo essuubi nti tuyinza okukya ku makya n'osooka namba emu ku ndiri? Agambibwa okuba nti ye taatawo
because byonna bikoze okuswaza omusajja oyo. Nakulabye ng'olina ejjajjaawo nga jjajjaawo kugamba wamubuuziza nti nambeemu lwaki teyandabirira. Jjajjaawo n'akugamba nti nambeemu yali mwavu nga ne tayina ate nga yali muto nga tayina busobozi bukulabirira. Akatambi ako mbadde njagala nkanoonyeko bansooka kabawaako. Nga mu bigambo jjajja byayogera oseka obuseko obw'ekijeemulukufu. Sooka olindeko jjajja. Njagala nfune katambi kano musoke mukawulire. Chicken ng'abuuza jjajjaawe nambeemu obutandabirira yali talina ssente oba yali mbeera. Njagala tufune katambi kano wano tuwulirize ku bigambo bino nga kiken abuuza jjajjaawe lwaki nambeemu teyamulabirira, lwaki nambeemu yabalekerera. Njagala tufune katambi tukabawe muwulirize ku bigambo bino wulira wano. Nambeemu obutandabirira nga ndi muto yali talina ssente oba yali talina ssente. Yali talina, yali mwana muto, yali talina. Kufuna olubuto nkola ki yali mwana muto ng'ali waka. Yali talina. Mpozi mu kutuuka okusoma awo mu kusoma awo osanga yali mu kibuga. Naye nga neera ne binabyabiranga mu kibuga nawulyanga nti era talina. Yabeeranga mu baganda be era abaganda be bamutwala. Kugamba akuze talina kyalina mu nsi. Ate talina. Kubanga nze ndaba ne bajja batunda ku poloti asobola okugenda okufuna kyakola. Linda ettaka terigenda kuggwawo. Nambeemu ye musika. Si yasikira taata we Kyobe. Owulira Chicken bw'abuuza nambeemu ye musika si yasikira taata we Kyobe. Owulira omwana ono alinga agamba nti ali myaka gy'oyo omukadde gwanyumya naye era nga ne gwayogerako alinga mutuuze mulala. Bw'owulira ng'abuuza si yasikira taata we Kyobe. Njagala oddemu okawulira ako. Kuggwawo. Nambeemu ye musika. Si yasikira taata we Kyobe. Kyogamba bw'ajja eno asooka n'asala ku poloti agende yafune kyakola. Yasalako naye kati tebakyamukkiriza. Tebakyamukkiriza tunda? Yasalako kati bwe yatunda n'abagenda n'akola kyakola. Allah subhanahu wa ta'ala tukingirize kuba kakati tuli muna kikambeka omulungi. Tuli ku kyalo Bumpenje kwenzaliddwa era kwenziikibwa. Ebigambo ebyo mbiwulidde bulungi. Chicken engeri gyayogeramu ng'abalaata n'obuseko obukudaala ekitiibwa kya taatawo kyonna. Bagamba ebintu byakoledde ebbanga byonna obuyiye ku ttaka. Ebintu byakoledde ebbanga byonna obiyiye ku ttaka. Chicken. Waliwo akayimba ka Paulo Kafeera kagamba
tusuza myoyo mukanoonyeeko mukawulirize. Kikeni kyakola kitaawe nkoko baana. Kikeni kyakola kitaawe nkoko baana. Oba kitegeera ekintu ekyo. Emboozi ekyatambula nno ekyali mpanvu. Emboozi ekyatambula era ekyali mpanvu. Era nga Eddie Mezaya bwagambye, naawe nambeemu vaayo okkirize either ozaala chicken oba ogaane nti omwana siwo sigwa muzaala, tetukuyinaako obuzibu. Okitegeera ekintu ekyo. Kkiriza oba omwegaane nti sigwa muzaala. Nambeemu kuba kati ensi erinze kuwulira kiva mu taata, omwana wange oba si wange. Oba kitegeera, ensi erinze kiva mu taata. Kale episode yeno mbadde nsaba njiwunzikire wano, naye nga njiwunzika njagala kutegeeza ono omusajja namugambye njo kuba akalango ke saagala ssente ze. Namugambye banaffe aba Kanak Recruitment Agency muna Uganda ayagala okugenda okukolera mu Buwarabu emirimu weegiri. Beboka boyina okwesiga. Kanak Recruitment Agency basangibwa wali baina branch 2 ne branch jensingo tegeera okubeera musajja wange Ken eri wali Najja Nankumbi Ntebe Road, ekizimbe bakiyita Najja Shopping Center. Office number eri 02A. Bakutegeeza gwe muna Uganda agala ogenda okukolera mu Buwarabu emirimu weegiri. Ovuleetu wadde balinawo emirimu gy'aba caregivers. Caregivers be bano abayambako ewaka, abayamba ewaka ndowooza. Bano abayamba ewaka kati ffe twabatuuma ba house managers. Ba house managers. Caregivers gwe oli eyo nga Uganda olaba oyiiza buli kimu kiganye. Space weeri begatteko bakolere ensonga zino ogende oyiribe mu UAE. Emirimu nga ejaba kitchen stewards, housemaids, bengambi bali ba house manager. Tegeza ba house manager bawukana kuba caregivers. Siwe kiri oba? Bawukana kuba caregivers. Caregivers kusanga nga mu nyumba mulimu omukadde oyina omulabirira, mulimu abantu akulidde ku myaka betaaga special care. Housemaid oba okola mirimu gya waka ne bano ba caregivers nga bonosanga ntudde wano mu studio nogamba njagala kuwaka care. Olidde just kumpa care omulimu nagwo gye guli. Okitegeera abadde bagenda Saudi Arabia ekibinja ekimu kyasitudde lwakuba nti eminzairo zitabuse waggulu awo. Ba cleaners, abaami oba abalenzi n'abakyala emirimu weegiri. Security guards emirimu weegiri. Jangu ofune enamba, funa owandiika enamba y'essimu eno gye ngenda okubanga nkusomera. Ofunye ndowooza pen. Sagala osigale Uganda 2026 omwaka gudduka okulonda kwaggwa emirimu tewakyali.
tufulume eggwanga tugende tunonye ekiddaku. Wandika +256 74 55 36 047. Owulidde enamba esooka oba genda ye namba yita kweyo 0745 53 647. Kanak Recruitment Agents basangibwa wali Najja Nankumbi ku Entebbe Road, ekizimbe bakiyita Najja Shopping Center, Office 02A. Sajja bangabo. Gendayo olabike nga ofuna emirimu. Bayina ba drivers, abetaaga ba drivers, bike delivery jobs, abakola delivery abo pichi. Nga bwolaba eno company bagita batya eze Dubai eyo abana bakola delivery Noon. Eyo Noon bwe batyo mu mirimu bwegiti. Aircraft cleaners, security companies, ogenda kuba nga wefunira emirimu egyo. Driver mu Saudi Arabia, emirimu baida emirimu jejiri mu Saudi Arabia nga tuvudde mbyokusaaga. Emirimu mingi mu Saudi Arabia ngojeko ku bigambo byogera mu bantu ababulijjo. Oyo akolemesa ogenda okukola muviireko ddala genda okole weekwate banaffe Abakanak Recruitment Agency. Segenda kubabanja. I don't want your money. Olosekero. Bana kamba sibulire wano episode enabezzeko maasawo tujja kuba kutogera ku nsonga ez'enjawulo. Mbere bulungi enamba yange eri ku screen yawo nabagamba tulina foundation ya Roy Mubiru Foundation kati ndi ku campaign eyokufunira abaana abawangalira ababeera mu abali mu Roy Mubiru Foundation abaana bano balabira abaana balina autism. Autism nze mu banyonyola abaana balinga abagongobala enkwate yabwe y'ebintu bakwata mpola buli kintu bakiyigamu mpola abamu enkula yabwe eryawo bakula mpola. Nagenda yokonga obwetaavu buliwo beetaaga mmere. Gwe ayina akawunga tetwetaaga sente. Ayina akawunga, ayina ebijanjalo, ayina omuceere, oyina butto, oyina eŋŋano, oyina ebikozesebwa okuli gloves. Abaana bali asookuyimirira wayimiridde n'ayonoona. Twetaaga diapers abasinga zebayita pampers. Era bwenzija South Africa awo guno mwezi nga gugwako ngenda bera mu South Africa era ndi ku kozi yemu okulabika nti tubako kye tufunira abaana bano. Oyina engoye z'abaana bo z'abalekawo zonna ogosolo tuwa Roy Mubiru Foundation. Genda ku TikTok bafune enamba yange y'essimu kw'osobola okuntuukirira ng'olina contribution yonna mu mmere n'ebikozesebwa ebya bulijjo by'okuzanyisa by'abaana osobola okuntuukirira. That is my number. Kambagalize akawungeza kalungi mbere bulungi mweraba.